Suna nsaba je namuweyo ku ssente kubanga batuledinze nnyo babiri bonna beekuumidde mu mawulire baba Suna je n'okusaba omwoyo ku ssente wakiri bimooche nga abimize Spice Diana yali aziriddeko genda kumulala gwe oba wakana nze ngenda ku jail list ng'esayini na buli muntu ze yafuna nkugambye lutawo yali aziriddeko 15 Shiba alidde ezo nadda ne mukati ne yeewujja even ne recently ku launch ya Shiba ewedde esembyeyo etali ene ya Serena yes ene ya Serena oba eri yabaddeko mu launch zino bbiri ayinemu ze yanona sente bamuwa kinaana ensonga za Abba Nagano zoogerako omanyi Abba oyo mutabani wange nze Chameleone ne family ya Mayanja batwalanga baganda bange they are really my friends Chameleone oyo manche yakola omwana oyo yangamba Joseph omwana ono mwana abadde abererawo abaana bange yabavuga Abba n'abatwala wano n'abatwala wali nti kati agenze kati mpulira si kyabwe nkanyo mujjako akamotoka kanaate adde ku bigere Joseph oyo mwana muwadde akamotoka akatwale kake Chameleone abantu abamwogerera obubi banuma basobola okubanga batuufu naye ekisinga okunnuma be bantu abali badde badifendinga Chameleone bakoze obulungi bali bajja kukusabula oyo Abba wowe oyagala okumanya mbu ali mu level ndala mubuuze full figure mubuuze Kasuku mubuuze Bajjo Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga mugamba mutya basebo ne bannyabo kansubi tambulira bulungi nnyo gwe wenna gy'osinzidde okubeera nga okutulaba ku mikutu egy'enjawulo kugamba bugambi nti nno Merry Christmas and Happy New Year onako olwaleero tugenda konsogera ku nsonga nnyingi nnyo tuli ne muganda waffe Jemba atwegasseeko okubeera nti nate twayawaya mu bbanga libadde ddene abadde akyali ku nsonga z'eggulu ng'azifolowinga ne tumugamba katumulindemuko so ensonga tugenda kutandikira awo ku nsonga z'eggulu OS kye baamukoze abantu abasinga bagambye eno tekyabadde ku OS naye kyabadde ku industry yonna tugenda tutandikira naye kasooka ababuuzeeko ogamba otese sigamba agamba atya Ivan wa Kachumbali TV ne Mbozi mu UG Mbozi mu UG ne Kachumbali TV kwe tuli leero naye njagala kubatumirako mwenna abagoberera programs zino zombi bbiri kubanga programs za mugaso nnyo ekyokubiri mbebaza okubeera nga temuvanga ku mulamwa ne munyweza ettafaali ly'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Okay. Merry Christmas. Nga tolina kyompadde. Odoyagala nkwekise. Bantu bagamba Merry Christmas afunayo kyayo munne. Naye mbadde uze nawe ani ayina okuwa. Ani ayina okuwa gwe nzolabe nkigambye. Nze mbadde nkimanyi sina kyengenda kuwa sikigambye. Wamma abali eyo abawadde kubagalwa bwabya obulawo bwa Christmas yemwe mumanye mugaso gwa Christmas. Thank you so much. Mpozi nze njagala kubategeeza nti oba mujiridde bulungi oba bubi TV yerangirira Christmas buli ajiridde obubi webale butetegeka. Okay. Mukwano gwo Suna wamuulizaako oyo no muganda wange mulangira musajja mulangira Suna
Mulangira namuwulizaako lwakuba akyaliyo mu struggle yeggulu eyo. Akyali ggulu. Akyaliyo namuwulizaako. Anaakoma wudi mu Kampala. Sinnamanya naye sinnamanya lwakomawo. Naye kyangasa kiri kimu nti egaali yamuyiseemu ne sawa zino yali mu kutradinga ku social media. Social media ejjuddeko Mulangira Ssuuna. Finally yagaddewo omwaka. Omuntu omu amuli obubi amuvuganya ye Abba mutabani wa Kamiliyoni. Nange Abba. Tugenda tukakaawo tuwe ndowooza yona yayogera luzungu. Abantu basatu be basinze okutradinga nga baggalawo omwaka. Asooka ye Omulangira Ssuuna ne Jerusalem Sale batradinze nnyo. Then owookusatu ye Abba. Omulangira Ssuuna ekyamukoleddwako oyinza kyogerako otya? Omulangira Ssuuna simanyi sinawuddamu kuwuliriza sinawuliza luyimba olwo naye yayimbye luyimba. Nsuubira nti amwe abasinze okutegeera ekyamutuusiddwako mukitegedde kulwokuba muli mu Central Region mwawulidde bulungi Oluganda naye eri abantu eri gyali tebalina bye bategedde. Tebalina kye bategedde wabula n'ekirala simanyi yatuusa atya okugenda okuperforminga kubanga tasobola kubanga yavudde mu bbanga. Artists are very many and Genocide is having a lot of friends in the music industry. Waliwo ensonga lwaki ye mu bonna yagenze n'akwata akazindaalo n'ayimba. Embeera yonna yonna yamutuusiddwako oba erimu kutyoboola eba erimu kuwabula ekyo kiva ku eri eyakimukoze naye kyensaba just kiri kimu. Mulangira kimanyi nti nno obulamu busobola okontinuwenga. Mulangira bw'ombeera owuliriza onyimba music we ayimba bubi ayimba bulungi. Mulangira is one of the best musicians. Omanyi okuyimba obulungi n'okuwaawaala byanjawulo. Kati Mulangira muyimbi era Ssuuna ani awaawaala? Nedda waliwo abawaawaala. Kati tugeze omuntu najja n'ageraageranya Omulangira Ssuuna ku nnyimba ye kale gwe omuntu wakugamba woba ng'omanyi abayimbi Omulangira Ssuuna n'Alien Skin ani muyimbi gwe ng'omanyi abayimbi Omulangira Ssuuna n'Alien Skin ani muyimbi? Sebo ne bannyabo bajja tubuulira naye bonna bayimbi. Awe mubulira amazima lumu gali bafuula ab'eddembe. Kati ani muyimbi sebo? Nkubuuzizza Alien Skin n'Omulangira Ssuuna ani muyimbi? Bonna bayimbi baggwanga. Mbulirayo ekifuula buli omu ekimufuula omuyimbi. Omulangira Ssuuna yakuba akayimba ka Joanna katukwata omubabiri akali kamaanyi. Yakuzimbire bulaye ennyumba kalina tekeko Joanna mama erinnya lyo tereko buli kirungi kyomanyi kyoli tege mutale oluvannyuma nagendanga nawe kati yimbayo n'akooyo mukwano Alien Skin pate ndeka kube pate kankube pate kati ku byonna by'oyimbye Gasiya yaliwa n'oluyimba tewali Gasiya zonna nnyi so mu bufunze Alien Omulangira Ssuuna muyimbi ate muyimbi omulungi. Muyimbi ate muyimbi omuki omulungi era muyimbi ow'enjawulo. Apart from nti akoze hits akubye ennyimba specifically muyimbi nga wona agamba nti Kabuye Ssembogga muki muyimbi oba alina hiti ntono oba naye muki naye muyimbi. So nze ndowooza nti ate ekyokubira Omulangira Ssuuna composer akyasobola composing ennyimba endala naye kino kituzeeyo ku ttafaali ly'eggwanga lyaffe. Ensi weetuuka Uganda weeri nga bannansi bamaze okuggwamu essuubi batuuka ne beekyawa. Nze kino nkitwala mu kiti kyakwekyawa. Omuntu yeekyawa n'agamba kaakati sikyalina solution what come may nyina kubeera wano nfuneyo ekyokulya oba nfunye ebizibu nyina kuddukira wano. Kakati mu Uganda solution y'ebizibu eryemu y'abantu bali mu gavumenti. Ompuliriza bulungi kati sooka weebuuze abantu abali mu gavumenti bakikola kagenderere oba
kiki ekiremesezza bannayuganda okubeera nga basobola okwetuusaako obuyambi? Ssuuna ali mu bantu abo abeetaaga ennyo okubeera ng'ali mu buyambi nyadduke. Owuliddeko vidiyo ze? Nawuliddeko ko. Kyogamba tabwetaaga? Naye ali mu abo abantu. People get challenges in life. Yes. Just ebizibu birina level. Birina ki? Level. Kachumbali ekizibu kyo rent wa Land Road kulwokuba weetaaga okusasula emitwalo 3 egy'ennyumba. Kachumbali ekizibu kyange si rent. Oyinza okuba oyina ekizibu nga rent nze ndi mu kuzimba engalama ennemi okumala nange kyekizibu kyange. Yeetaaga sente nnyingi. Kyenjogero ndi mukuwa example. Sagala abantu balowooze nti nkugerezaako. Ebizibu bikola ki? Ebizibu bisiŋŋana. Okitegere bulungi. Olunaku lumu naliko ne mukwano gwange ng'alina ekizibu. Kati bamuyita Fred. Twali tuza abaana ku ssomero. Kakati nze nga neetaaga miliyoni emu. Abaana bange 3 bonna mbajje waka bakole ki? Bagende ku ssomero. Kuba nali maze okubala nga nawaddeyo ko ssente emitwalo 5. Kati nga noonya requirements za kuba parkingira buli omu emitwalo nga 3 n'amafuta ga mitwalo 15 ejinziza bakole ki? Bagende ku ssomero. Nga ne mukwano gwange Fred naye alina ekizibu kyekimu. Alina omwana we omu ayagala agende ku ki? Ku ssomero. Nga nze owa 3 neetaaga miliyoni etya? Nga ye ow'omu yeetaaga miliyoni 5 omwana agende ku ssomero. Emiliyoni meka? 5. Nga amaze okunnyonnyola nti requirements bazisasula ku ssomero emiliyoni meka? 2. Kakati basasula fees emiliyoni 6. Nga wafune 5 ne 3 eza half payment. Owuwa akola ki? Agenda. Okitegere bulungi. Kati batukubaganya ebirowoozo tubuuza kati tukoze tutya. Kati nze saayinamu nayinamu emitwalo 2 nga noonya kakadde. Ate ye yali anoonya 6 yayinamu akakadde kamu n'ekitundu. Fred nangamba mwe tugenda okukola. Kakati gwe toyina gwe onoonya kakadde. Kati nze noonya 6 kitegeeza nze noonya nnyingi ntiye. Kati soko okwate ne miliyoni bana ababo bagende. Gwe ekizibu kyo kinafu kigwe. Kakati wetunafuna sente okosencha. Nange nawe osokoze esonyiwe nsooka enzizeeyo mutabani waffe oweri nti kale nakwate miliyoni nze n'amala ekizibu kyange ky'abaana bameka? 3. Twamala kufuna sente in fact just mukatonda yatuyamba enkeera lwennyini tuba tuva okuzzaayo bali ku ssomero gye twali tulina okujja sente ne batuyita ne tunona sente n'owe n'alyoka akola ki? Nawe n'alyoka agenda. So abantu balina ebizibu naye ebizibu birina level. Ompuliriza bulungi. Gw'onoonya transport wa 200 akutwala ewaka. Omulala anoonya amafuta ga mitwalo 2 asobola otuuka ewaka. Naye ffenna tuli bannayuganda. But ekisinga okweraliikiriza kwe kubeera nga bannayuganda abali mu level zonna. Ompuliriza bulungi. Bali mu mbeera ey'okunoonya obuyambi nga buli mu solution ya entity emu ya government. I would advise the government okwegobako bannayuganda oba abayimbi okubagoba ewa Jenosale eyinza okuba si ye solution. Naye kisobola okumuleetako okuweweera. Bannayuganda kye beetaaga bateerawo structures zisobola kubabeerera comfortable mu kunoonya ssente. Nammwe bannayuganda ba artists n'abalala kuba ewa Jenosale tewabeerayo bayimbi bokka yadde nti be bawulikika ennyo. Wabeerayo n'abantu ab'ebiti ebirala. Kye mwetaaga kiri kimu kupininga gavumenti kubateerawo mbeera ebasobozesa. Senga egaana kugijjako. Bannayuganda kye beetaaga kutegeeza gavumenti embeera gye beetaaga okubeera nga basobola okwebeezaawo bokka na bokka. Weegaana solution gye bayina kugijjako.
beteerewo gavumenti enaabawuliriza nebateerawo embeera enaabasobozesa. President Museveni n'abantu be bonna wekwaliko gavumenti etabasobozesa kuba bagirwanisa ne bagijjako ne beeteerawo eyaabwe ne badda mu mbeera gye baali bakola ki baagala. So nammwe we muba bamativu it is fine, we muba temuli bamativu mugijjeeko. Goli mubativu aliwa egwe nze kennyini ndi omu ku balina ogijjako leero just mwe munnemesezza mwe mwagala nnwana omu okitegede bulungi. Otaddewo mirwatu akyo okulaba ne gavumenti evaako gwenga sikoze ku kapasite yange obudde gwe kennyini gwe ali baleta omubuuza kibuuzo ekyo obudde kusabye buli kadde n'enjogera ensonga bannayuganda bazitegere baziteeke mu bwongo banyiige twegatte wamu tuggyeko gavumenti. Obuzibu buli wamu mu kulwana tulwanira ebintu byanjawulo. Mu kulwana okuggyako gavumenti waliwo abalwana okufuna positions nga bo baagala bifo nakufuna, waliwo abalwana okufuna emirimu ate waliwo abalwana okufuna obwenkanya. So kati wakati mu bayimbi ng'obawa amagezi agawamu osubira Jeno kino kyakoze Ssuuna ate takikola bayimbi bonna temunveeko. Jeno Sale kyakoze omulangira Ssuuna yakikola dda. Enamba eri ebaddeyo eggulu si ye yaliyo yakikola dda. Ekyokubiri naye tomunenya naye bayinza okuba bamususseeko. Si ye yabe abayimbi batandika bate kugenda eggulu era okulemerayo. Entities ebintu by'abayimbi mbibaddemu from the beginning. Abayimbi bali banoonya kufuna structures ne ba promoter kyekimu mwe bagwa ekyo bakikoze ne bafuna gye bakola ki gye bagwa just obutali bumativu obwetaaga okutereeza mu associations ne federation gye bali bwe balina okwetereereza bonga bo okitegere bulungi kubanga luli bali muki bali mu bbanga ate munaweka mbabula ekintu kimu abayimbi gye n'abawadde ssente ne abantu abali mu music industry almost 90% bafunye ssente za Jenosale. Abantu abali mu music industry ebitundu 9/5 bifunye ssente za Jenosale Musale. And which is okay because ne bannayuganda bangi abatagwa mu music industry bazifunye mbulirayo muyimbi kyatazifunangako eza Jenosale nga ye agamba nze sizifunangako mbakwabize wano aliwa Misa Kisemakula papa oyo osobola okukanya naawe kubanga era tagendangako ggulu babitusi abo bato bange abasugenda boogerako bato bange ogambye ati babitusi tebazifunangako abo basobola okuba nga tebazifunangako yogera omulala oyo yazifuna David Oldo yafuna sente oyo yazifuna yogera omulala ajati Sofia Nantongo oyo tazifunangako yogera kamiliyoni oyo yazifuna ne kakati yazifuna oyo yazifunye ebbanga lyonna kale yogera Bobi Wine ate oyo Bobi Wine naye yazifunako just zatafunye ze zino nga ali mu byabufuzi. Bobi Wine his self yali mukwano gwa Jenosale Musale emyaka ejayita yali mukwano gwa yali IGP Kaihura emyaka ejayita. So wetugamba mbona atali angakusanza Jenosale Musale mu bulamu bwa Jenosale Musale Bobi Wine talimu yaziryako ne wetugamba abaziridde mu biseera bino nga Bobi Wine presidential candidate talimu okitegere bulungi yogera abayimbi mbamanyi abakalya sente za Jenosale Musale nyiza n'okuba wa list menya abazirya gwe buuza bano bomanyi nti bazirya tobabala mbadde mmanyi abatazirya bomanyi nti nno osuubira tebaziryanga kazibwe kapota ziryangako alidde ezo nadda ne mukati ne yeewujja oyo mukulembeze mu kadongo kamu buli ze basindika mu kadongo kamu abaako n'omutemwa aziridde naye ali smart alidde za music we baali batunda music wa kadongo kamu ne kaziwe kapo baselecting ennyimba ze yatunda era sente yazifuna. Yanga mulo tajjanga kene. Yanga mulo simanyi nnyo. Simanyi nnyo bimukwata kogenda kumulala.
oyagala gamba ku Fefe Bush Maulana and Rain Maulana ne Rain abo nabo nsobola okubagamba nti tebaziryangako kubanga nabo sibalaba nkonga bazirya alidde ezo nadda ne mukati ne yeewujja ali wa Spice Diana talyanga ku sente alidde ezo nadda ne mukati ne yeewujja wajjako naye eggulu uliriza Spice alidde ezo nadda ne mukati ne yakola ki Spice Diana yazirya ddi atuzoke tunabeja kuba sikakasa nti yali azirya oyogera kunyumisa mboozi Spice Diana yali aziriddeko genda kumulala gwe oba wakana nze ngenda ku jail list ngesayining na uli muntu ze yafuna nkugambe lutawo yali aziriddeko 15 Shiba alidde ezo nadda ne mukati ne yeewujja even ne recently ku launch ya Shiba ewedde esembyeyo etali ene ya Serena yes ene ya Serena oba eri yabaddeko mu launch zino bbiri ayina emuze yanona sente bamuwa 8 milioni 8 yazino na pulongo jemba jemba ki jemba kiweewa si oyo yali ezo jemba yazirya batu obuhumbi 6 ne milioni 8 mu promoter nenfunako milioni 10 ago asana gokka kati gwe yazifuna gowulidde nze yazifuna nega sana ani saha kati saha yazirya dda sente tuve mbayimbi tuve kaso kati kino kye yakoze abayimbi tebaddeyo kugendayo tebasobola kuvaayo kubanga naye nyini teyabagobya alimba just abadde ayagala kufuna mu space abeeka ebirala byakolamu abayimbi mikwano gya jeno abayimbi mikwano gya jeno akolako kimu either yabadde akwata abayimbi kubasindika wakenzo okufuna ku sente ze yakawaayo mu federation gye baba bafuna obuyambi oba si kyekyo yabadde abawummulamu ajja bazza kale ensonga zeezo basewo ne bannyabo naye Suuna ye ekyamutuusiddwako tekigenda kutta music career ye Suuna babaga tamanyi kuyimba Suuna nsaba gye namuweeyo ku sente kubanga batuleedinze nnyo babiri bonna beekuumidde mu mawulire baba Suuna gye n'okusaba omweyo ku sente wakiri bimwoche nga abimize naye bimwochera bule kale owaayi atugende ndowooza ku musajja waffe nga tugenda ku Abba tutandikire ne Bajjo Bajjo yaweereza obubaka eri kamyoni ng'agenda kufuna treatment ebweru w'eggwanga namwagaliza treatment eno yana atugamba nti nno agenze for further treatment oluzungu walulabye lwamuweerayo fees kakati okusookera ddala ensonga za Abba nagano zoogerako omanyi Abba oyo mutabani wange nze Chameleone ne family y'amayanja batwalanga baganda bange they are really my friends bonna ate ebintu ebikwata ku family bibeera so important okubidde ki ebbali wabula sigenda kwogera ku Abba ng'omwana saagala kumwogerako ye ng'omuki ng'omwana naye njagala kwogera ku ngeri gye yakuttemu akakota n'akasinsimula kiikyawutu Abba nno musajja w'amaanyi yakutta abantu bonna abamusinga obunene n'akuba bali n'abantu be batyo okwogerako ye yabasabudde tayagala kumanya naye ndi disappointed nnyo mu muto wange Bajjo ebintu bino Abba nabye yanengeza omanyi ffe abantu abasasula school fees tuba twagala abantu betusasulira school fees tubafunemu ebibala ebirungi wabula ndabye statement ya Bajjo nga advising Kasuku okukola practice mu luzungu awo nenziramu amaanyi Bajjo muyizi mulungi omanyi Bajjo oyo golaba muyizi nze nkola ku bintu by'okusoma omanyi Bajjo oyo golaba muganda wange ate muto wange ate Saalongo oluzungu luno kagambye bakole practice ddala Bajjo mukole practice kubanga nze ekibadde kinneegombesa okudda ku ssomero Bajjo kuba natuuka ne ŋŋamba olaba Bajjo addayo okusoma olwo nze ani atasobola kuddayo naye omwana ono wabanga atuyisaamu eggaali weeto mu luzungu nga mulunanaagira ne batandika n'olukubamu ebituli muba mukuba n'olutuli ku university nja kujja ku university manje school fees wa Bajjo nja kujja ku university manje school fees wani wa Bajjo kati njagala na kutuma akabinja kana aka Bajjo ke bakola nabo field study
aba abaana abo manyi basanga ku Sheraton manyi bajja abatwala ku Sheraton ne bajogamu ne bali akubitafu tawali kintu kinyuma nga kusoma ngo oli mugagga bajjo mu kusoma yeyagala nebibuzo ye binatera okutuka nga akwata basoma nabo nga batwala nga bagulira enkoko ndoza bamuyambako mu bibuzo naye I want you people to make sure that my student Bajjo gets good English. I want those people, the Bajjo group of study, to make sure that my student Bajjo gets good English. Asobolo competing katale kensi yonna. Aleme kuyiswa mu maaso bana batonga ba tabani bange bana ba abba. Kakati abba yo bubaka kiboyina mu luzungu. Ndeka. Nyine ebizibu ebimala sina gayiswamu gaali. Bali bakyatoba n'ekyabayisemu. Nze neyongereko ebizibu. Wamaba, my son, how are you? Bajjo kusasulira fees yagambye. I visited my friend Jose Mayanja. He has flying tonight. He is. He is. Maina mwe mwa school fees wa mwesimani yani yamulya. Ochali mu nsobizo oluzungu nawe okole nsobizo. Ulirize oluzungu he is flying tonight for kigambo kyekyo. Checho cheyawandiise kati bino mugambye njagala bamuyambeko binabitereze. Naye atesobola okubangira nayo yabadde typing error. Things happen. You know, you people, we went to school, but the problem, we don't want to use English at times. Our English is so expensive that we use it where necessary. It's not that we didn't go to school. And we know the English. So kati mbadde nsaba addressing mu omwana aba mu luzungu nti ebyakola si birungi dakika nga 5 mu luzungu. Gwe obala banga aba byakola si birungi gwe bimugambe nti si birungi gwe lwaki obiteeka munzi. Kacyumbali bajja kukusabula oyo aba okusinzira aba wowe yagala okumanya mbu ali mu level ndala mubuuze full figure mubuuze Kasuku mubuuze Bajjo mubuuze ani omulala kambozemu abba tasobola kwogera naye nga taata kati mu address and what he talked about is a family matter. So fe mu Buganda byonna byogere mu luzungu ompuliriza bulungi atabiwulira kati abiwulira oyo mwana amanyi Oluganda omwana amanyi Oluganda bwamulide mu bano bonna okuleka Edisendi ani amu addressinze mu luzungu ani gwatazzeemu njagala ku addressing mu luzungu nsonga za family matters. Ate to make the matters worse mulimu ensonga aba zayogera nga ntuufu ensonga y'abantu abaliraanye n'abakola ne Chameleone tebamwagalako sente okitegedde bulungi. The boy was right. Okitegedde bulungi but ne Joseph naye ayina ensonga lwaki alina abantu but oli okukirabiramu expectation gyakirabiramu naye mutuufu. Let me tell you, apart from people who don't really love Chameleone, ompuliriza bulungi, those are the only people abasobola otwala ebintu bino for granted. But in all means nsabira mukulu wange Mayanja Joseph, my friend, my brother, Mukama Katonda okusookera ddala ayongere okumugumya mu mbeera gyali mu kuyitamu. Ekyokubiri Katonda amuwonye. Ate ekyokusatu Katonda awangaze Chameleone. Njagala kubategeeza temumanyiiyo bantu balungi naye Chameleone musajja mulungi. Abannayuganda tebamanyi bantu balungi. But Joseph is a very good man. Chameleone ayina omutima omulungi. Ebimu kubisinga okumuleetera okumubonyaabonya mutima mulungi. Buli muntu yamanyi abantu babeera nabo. Mbaddeko ne Mayanja nze mukwano gwange ku personal level. Musajja mulungi. Mayanja is a very, very good man. And Mayanja has done good to people. Akoze abantu obulungi obutagambika. Si muntu abantu. Mayanja akoze abantu obulungi
mu nsi muno obutagambika. Mayanja awadinze abantu bonna bonna abamubadde okumpi. Awadde omukisa ne access eri abantu bonna bonna abamubadde okumpi. Nyina omwana abamwogerako tebamanyi bumanyi. Nyina omwana yali avuga akamotoka akatono ka paso. Yavuga ba abanga nga ba abba bakomyewo mu America just recently lwabadde mu Uganda nga bambi yabavuga n'abatwalako gye balaga bakwano be abadde mwana alinga mwana wa Kamilioni abadde abeera wa wakaawo ba abba ne batuuka ne baddayo mu US. Kamilioni oyo manchi yakola omwana oyo yangamba Joseph omwana ono mwana abadde abeererawo abaana bange yabavuga abba n'abatwala wano n'abatwala wali nti kati agenze kati mpulira si kyabwe nkanye omujjako akamotoka kanaate adde ku bigere. Joseph oyo mwana muwadde akamotoka akatwale kake n'akwata n'ebiwandiiko n'abikyusa n'abimuwa. Ayina omwana gwe yali atuma bana aba bodaboda n'agenda oleeterayo kino n'agenda n'amuleeterayo abeerawo mu kati awe makini yakwata sente hali kashimani n'amugulira piki. Oyo Kamilioni olunaku lumu naliko naye ng'abaana bange badda ku ssomero nga siyina sente kati tuba tunyumya twali ku speaker apartments ne mugamba nambuuza kikinga osiriise Joseph ne mugamba pressure nzita abaana baddayo ku Sunday ku ssomero mbuzaayo ennaku nnya siyina sente ndi mukweralikira ngeri gyemba zaayo nansekerera nambuzo olowooza wetaaga sente nga mmeka konze neetaaga miliyoni nga 3 ku 2 n'agamba nange siyina sente naye some essimu yo najja ku akawunti ye sente emiliyoni 4 nangamba za abaana bafange ku ssomero z'abaana bange kuki ku ssomero. Tuyina emikwano mingi mu life mu bulamu naye tuyina emikwano egy'emboozi gye gisinga obungi. Osobola okunoonya mukwano go asobola okukolerayo ekintu kimu nga kikugattako mu bulamu n'akubula. Ompuliriza bulungi. Kamilioni abantu abamwogerera obubi bannuma basobola okuba nga batuufu naye ekisinga okunnuma be bantu abaali badde badifendinga Kamilioni bakoze obulungi abatavaayo ku appreciatinga. Nze Saha is my friend naye Saha nabeera nabo ne Kamilioni mu United Music Superstars Association nga twakagikola. Kamilioni oyo golaba ye yalonda Saha nga vice we era Saha yali vice president mu United Music Superstars Association. Naye Saha we yavaayo n'ayisa mu Kamilioni eggaali. Kamilioni yankubira essimu nangamba naye chairman Saha namukola ki mbuliza Saha namukola ki kubanga ng'ovudde ku bintu byonna byayogera bize ebbali naye ng'ayogeza obukyayi bungi. To make matters worse, I asked Saha namugambye Kamili na Emma yaliwo Emma Serugo na sinkana Saha wa Saha yennyini kubanga namukubira ne mubuza nandagirira Saha mukwano gwange personal level ne mugamba why Kamilioni yangambye nkubuuze yakola ki nagamba atya. Ompuliriza bulungi netwogerayogeramu ne tubigaayamu nga we twabigaaya bisobola obutabeera bya republic naye ensonga wagirabawo kulaga nti abantu beetaaga okwapreciatinga abantu omuntu ne waaba yakuyambako omulundi ogu gomu mu bulamu guyinza okuba nga gwe gwavaamu ebirungi entoko byofunye mu kusembayo. Mayanja has been good to people. Simanyi bantu bensobola kumenya Mayanja babadde mulungi gyali and Mayanja is still having other people to help. Yensonga lwaki nsabira Kamilioni Katonda amugumye Katonda amuwonye ate Katonda awangaze Joseph buno bubaka mbukusindikira my brother nkimanyi oli US era nkimanyi ogenda kufuna treatment naye mu byonna n'ebigenda mu maaso
ojukira akantu gange kenkugamba nkugamba gwe first treatment gwe treatment yesooka my brother nkusaba nga woli omusajja omugumu still obeere musajja mugumu concentrating ku kyakulaba ng'ofuna treatment ennungi mukama akyakwagala okubeera naffe ate era nkwebaza okufaayo k'okoze eri famire yo because osaddaase buli kimu okulaba nga famire yo eri bulungi. Thank you so much. Ebigambo biyitingana wakati w'omutabani n'abantu abamuddamu babagezaako mutereza ku nsobi maybe boze bagamba zaakoze tebimu affectinga yensonga lwaki mugambye agume is affected muneka nkubulira ekintu kimu omwana takimanyi nti ebigambo bino bikosa taata ebyo byonna tebirina amakulu kati ekirina amakulu ye Joseph agume waliwo ekintu ekijja nga tosobola kukijjawo omanyi lwaki ndi munene wenti nze wemmala ofuna ekizibu nga sirina solution nga neekola firi nga ngamba baasi ekyo kikoze eki kizze ogeze mirembe anti nze neewa emirembe era nze ng'oyagala onnemererwe kobeere mukazi gwekolayo kimu ekimmalako emirembe nze nnoba gwanoba be banoba omukazi wanoba ayinza obutadda nze nnoba n'omuleka ewaka n'ogende nze nga nsikamu nze njagala mbabuulire nze omukazi ye mukama n'amuyamba nanyombeseza ku ssimu sidda nga nniira nga wayitawo ennaku ng'asirika nga ndyoka nkola ki nzirayo nze ensonga lwaki olaba nga ngezi nze neewa emirembe nze namanya ekintu kimu emirembe gyange bwe buwangaazi bwange abantu bonna benkolerera baliwo kubanga nze yingini ompuliriza bulungi ekintu wekijja nekintomera nekinsukkako nga neekola ki neekola firi omuntu omulala asinga okinteekamu bamuyita Ketty. Recently nayina ekinstress nze emabega eyo nafiirwa mukodomi wange nembeera nga ndi stressed yaŋŋamba Chameleon gundi Ketty naŋŋamba Jemba omanyi kati Katonda akutunuulira waati nagamba kalira bamasiikini yange eno ye stressing erowooza efunye ebizibu naye temanyi nti ebizibu byefunye nze ngenda obbimala yaŋŋamba Allah antunuulira nagamba kalira bamasiikini yange eno erowooza nti efunye ebizibu naye temanyi nti ebizibu byefunye nze ngenda okola ki okubimala naŋŋamba va ku bizibu basooke bakuwe n'enkoko enjo kyolye ne mugamba koona wano koonawo nga we yakoonawo naye engalo zikaluba eza Ketty zigonda ne mmala okoonawo ne ŋŋamba kituufu bampe enkoko ne kacaayi nali lubo waawo so mugenda kufa stress ebirwadde ebisinga okuluma abantu pressure alusazi na sukaali biwooma kweteka ku bunkenke okitegede bulungi nakwagala kukola ki mpuliriza bulungi so njagala just Joseph yekole firi wama my brother wekole firi gwe soko janja bebulamu bo that is it ekyokubiri Chameleon tosobola kumujja ku bantu tosobola ye nze bannangira ebintu bibiri nyina ekisa kyekimbonyabonya nesikowa kuyamba Ivan bantu bagambe mpe ebimuli byange nga nkyali mulamu nyina omutima omubi nyina omutima omubi oba sibigwana nyina omutima oguyamba abantu nga tobagamba kati ebintu byensi eno oluusi ffe mu kisa Katonda mwatwawulira mu balala nze abantu bankoze obubi obutagambika naye njagala kunnyonnyola abantu bankoze obulungi obutagambika bano gye bakoma okunkola ebibi bennyambye besiyambangako gye bakoma ate bo okunnyamba oyinaayo omukyala gwali okoledde obulungi n'akukola obubi ate kati abakazi obalaba bakuba goli mwana muto balaba edduka abakazi buli ayiga okujooga ayigira ku nze ate nogo nago mukisa nyizo kuba nyina omukisa gw'abakazi okumanyiira
abakazi buli ayiga okumanyira atandikira ku abakazi bankoze ebikolobero abakazi bankoze ebikolobero anti abakazi buli ayiga okumanyira nze atandikira ku nze kati nze kankubulira ebikolobero abakazi bye bakoze nyina y'omu namukolera kiriniki nemala omukolera kiriniki bulungi nemutwala ewa dokita gye tusuubula eddagala ne tusuubulayo eddagala nembeera nga nze nkola emirimu gyange omulimu nagukolera mukazi mukama nayamba nenfuna ssente nemukolera akakiriniki akokubiri nemugamba kati kano kakulabirira waka because namufunanga musawo kati nga saagala mbeere nga mulingiriza mu bizinensi eyiye netukola endala wakati mukukkaanya omanyi kyeyansasula mbuno nagenda mu bivulu byaffe anti ebivulu byaffe ebyedda ng'omalayo weeks 2 ku mwezi ebyo ebyokumazzi bye twakubanga va mwene ndongo nasanga yayagala dda dokita ne kakati wenjogerera naalonga abalonga yabazaala mu dokita yadde kati yayawukana nabo omulala muyimbi naye sijja kumwogera ate ye namukolera saluuni namuŋŋoona nemukolera buli kimu kati nze we nayimiriza endongo yange nasanga promote omulala amukubidde mbanva kulwemitiyana mbasanga wano kulawundi ebusega ng'akutte baaga tamanyi nti nze nkomyewo ng'akutte baaga agenda kusisinkana musajja kulinnya mmotoka nalwanira awo awo nyine ebusega nakubirawo ekikonde kakati yakwalagana ne promote omulala bagenda mudongo ndala tukireke ekyo kati namiro simumanyi kakati ebikolobera abakazi bye bankozesa obo bokka abakazi abalala baki bangi kakati ndi mwegendereza nnyo mu bakazi kakati ate ekirala bali eri abankola ebikolobero battira bano abalala abanjagala kakati bano nkola ntya kati sikyemalirayo kyenkola teekayo go okugulu kutonotono okitegede bulungi naye njagala mbategeeze nti abakazi obasonyiwa abakazi mikwano gya sitaani abakazi mubasonyiwenga era mubasabirenga kubanga ekitonde ekikazi kikwano kya sitaani era ku bitonde bya Katonda ekitonde ekyasinga okwanguyira sitaani okufuna enkolagana nakyo kya mukyala kyova olaba we yatuuka nga ayagala okukema Adamu yayita mu mukyala gwe baali bayita Eva okitegere bulungi era we yayita mu mukazi gwe bayita Eva kulwokuba yagula obuganzi mangu yamukozesa kye yali akola ki kye yali ayagala abakazi abo balaba omukazi akuvaluwinga nga akyakwagala nga yeebaka naawe omukazi walekererawo okwebaka naawe oba tolina kye wali omuyambye omukazi omugulira essimu iPhone leero nga yeeriko kati omanye ebyessimu sibimanyi nnyo simanyi eriko womala okugimugulira nga yeeriko 16 Pro Max kati womala ogimugulira nga yeeriko omwaka ogujja ne baleeta endala kati endala ne bagizaako endala kati era eyokubiri gye bagizizzaako waaba ajagala n'otagimugulira n'eri gye wamugulira aba takyagibala era nze mpabula abasajja beesonyiwa abakazi babbi wuliriza kye ŋŋamba babakozese bukozesa abasajja abategeera bakozese bukozesa bakazi tebabamaliramu ennaku zino n'abakazi babbi gweraba Hajati Zuula okitegede bulungi ate obubbi busapootingibwa gavumenti okubba kw'abakazi n'okutulugunya abasajja kusapootingibwa gavumenti kubanga buli mateeka ge baleeta mu bufumbo ganyigiriza musajja era kino gavumenti ekiyinamu omukono ekyabasajja okubonaabona n'okufa stress buli mateeka agakwata ku bufumbo ganyigirizibwa muki kankubuzayo ekibuuzo okimanyi mbu waliwo abakazi abasinga abasajja ssente okimanyi mbu nno omukazi ng'alina ssente n'omusajja nga talina ssente omusajja ne babeera nga babanja school fees wataamu etya emu poliisi wejje esiba musajja tesiba mukazi nemubuuza lwaki olina ssente lwaki tewazisasudde eza taamu eno nga taamu 3 omusajja yazisasula buvunaanyizibwa bw'omusajja n'omukazi okulabirira abaana baabwe kubanga abaana baba bammwe mwenna naye ate waliwo abakazi abalungi
nammwe abakazi abalungi mbawadde ebimuli byammwe naddala abakazi abatabonyabonya abaana b'abasajja abakazi abaagala abaana b'abasajja abakazi abaagala n'abasajja abaagala abaana b'abakazi kubanga era waliwo n'abasajja abatayagala abaana b'abakyala okitegere bulungi naye we mukeeranga ku makya mwekka babiri ne musalawo okweyagala oba oli alina abaana batayina mwagale yenna okitegere bulungi kati goli mwana muto kati kankuweeyo ekimuli kyo naawe nkimanyi bulungi otegeera yadde kale oluusi nkubuusabuusa naye kino njagala okikwate ndi mukuluwo wobanga onoonya omukyalo ow'okuwasa tomujjanga mu bbaala gye munywera omwenge tomujjanga mu ndongo gye mukolatira amawulire naye newobanga gy'omujje tomuteekanga wuwo nga tonnalondoola waabwe w'omusanga tugeze e Fort Portal n'omwegomba asobola okubeera yoyo mukyalawo naye w'omala okumwegomba totwala waka soka olondoole famire mwakola ki mwava famire ye w'ogiwulira ng'ewaabwe teri musajja yali akyaddeyo yadde yali akubyeyo embaga soka olinyemukko ebigere weebuuze lwaki akayimba kaba muli asooka akalodi Fred Sebatta nako kakwate nnyo abantu balina empewo enkambwe abantu baagaana okutereeza lubaale waabwe nga famire zaabwe zonna zibonaabona omwana lubaale w'ebukojja amukosa nnyo eitha wasa mu famire ng'etegeera obuwangwa n'ennono oba wasa mu famire nga ya ddiini ddala abo abatalina gye bagwa va ku bantu baleesa ebizibu mpozi ng'omugjeyo ng'okimanyi ogenda kumulwanako ye okutereera okumuyigiriza okusaba oba musabi oba okumuyigiriza otereeza ebyekika kye oba wa nnono abakazi tebakwemazanga totundanga ekintu n'eki yadde empale yombo osanyusa mukazi tebasanyuka abakazi tebasiima wuliriza oli mwana wa bulenzi boy child totundanga ekintu n'eki nti osanyusa mukazi abakazi tebasanyuka abakazi tebasanyuka ekyokubiri tolemwanga okufisa obudde bw'ogenda okukola nodda mu kumatiza omukazi abakazi tebamatira mu mukwano abakazi tebakola ki ate oluusi mugenda ne mufuna abawala ng'olwedde baawuukuuka dda gweoyagala kumatiza ekintu ekyayonooneka okakasa kigasi omwerere kankubule tolina kyogenda kukola omukazi wobeera mugagga agamba mbu akwagalako ssente wobeera ng'oli mwavu nga tolina kyomuwa agamba nti akwagalako kumutuusa balinaaganaaga balinga katogo ka bijanjaalo katokota we kawunya ekitonde ekikazi nkugambye ekisooka ekitonde ekikazi bakwano basitaani kankubula ekintu ekisembayo ku bakazi tubaveeko tebanyiigira tuwasa abakyala betutalina kuwasa yensonga lwaki ebiseera ebisinga okubawangaaza omwami yalina okubeera omusiru omuvubuka omuto ow'emyaka 9 yenkanankana okutegeera omukyala wa myaka 54 wuliriza kyeŋŋamba ndi mukwogera ekintu ekyamakulu ate kikwate omwana omulenzi ow'emyaka 9 okutegeera kwenkanankana omwana omuwala omukyala omukazi wa myaka 54 era ku university level abaana abawala babawaayo maaka ez'obwereere bagezeeko okwekanyankanyako amagezi gaabwe n'abaana abalenzi wuliriza wasomako njagala okubira ebbajja omubuuze yali ku university kati okuba naye mmalamu amaanyi naye abaana abawala baweebwayo maaka ezaki ez'obwereere ku university level kubanga okunoonyereza kwakitegeera nti amagezi gaabwe gali wansi nnyo era nze ebintu bye neewuunya n'ensanyuka byebyo ebirungi omukazi byakola ewaka n'otuuka ewaka ku makya omukazi n'abeera nga yagolodde olugoye n'oyambala olugolole kyewuunyisa era waatalugolola sinyiiga ngamba bugambi byebyo abakazi abatategeera bye balina okukola okitegere bulungi omukazi n'akuvuma
omukazi akuvuma okuva mu bbanga nga gwe oli ku stress okolerera ye n'oyingidde essaawa 9 naawe toyagala olinyina mwabatamuza ebigero olinyina boodi empewo neekufuuwa otegera bulungi n'otukayo n'agamba ova mu bwenzi n'owulira obusungu obeera n'emikwano gyo nga tolinamu yadde 10 ng'oyaka stress mukwano gwo n'agamba kati Devicom ayonoonya amaka gange nadda ne mukati buli obeera oli awo ng'agamba bakuweeyo ka Captain Morgan kati nodda ku Captain Morgan ziba ziwera mwenda n'ogamba nkooye jjukira gogenda oguwunya kyokka mu nsawo tokola ki toyinaamu ku makya baagala 5 oba 2 ng'agamba kasita mwazinywedde ne baganzi bo kumbe tonyweddeko na baganzi bo wabadde ne banywanyiwo nga mugatta naye kulw'okuba naawe obagulira naawe leero bakoze eki tewamunnyonnyodde timukwano ndudde ate ekyokusatu temukolanga buli kimu nga munnyonnyola abakazi kwe bava otumanyiira basebo ne bannyabo mbeere bulungi mweraba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwe ava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.